oyinza oba mulinze ndi mukumulinda omubeezi wange ansaanira gwe lwaki omulinda kyemmanyi Katonda talwa ate takeerewa kyenkakasa nti kituufu tulinda ababeezi baffe naye omulinzi otyo oyimiridde otyo otambula otya kikulu nnyo ekyo bayibuli etugamba era Balumi 8:18 nti abakulemberwa omwoyo omutukuvu baana ba Katonda ffe bwe tukkiriza Kristo Yesu kirungi nnyo tuba tutegedde amazima ate tugatambuliremu era bayibuli egamba nti omuntu oyo ategedde ekigambo kya Katonda n'amala akikola afaanana n'omusajja azimbye ennyumba ye ku lwazi kubanga temenyeka so kati gwe bw'oba oli mu Kristo Yesu ng'era oli mwana wa Katonda omanya otya oba otegeera oddi nti ono ye wange nze kyemmanyi nti bw'ojja eri Kristo Yesu n'ojja nga tozze ku lwa bintu lwaki abantu balwawo okukyuka ne bakoonebwa nga bwe twalabye emmotoka n'etomera neegwa emmotoka okutomera like nti musumba yakitubuulidde nti emmotoka neebanga yatomera bwetomera neegwa kijja kitya okuba nti tukoonebwa nti lwa nsonga tubeera mu bulokozi muno nga tetwagala kukyuka wabula tulina bye twakima mu bulokozi Kristo Yesu agamba nti njagala abo abanjagala n'abanyiikira okunnoonya banankola ki banandaba bw'ojja eri Kristo Yesu jangu ng'ozze nga bw'oli era ng'ozze kukima bulamu bw'oba ozze kukima bulamu ebyo byonna bijja kugattako kubanga ye bw'ayagala otambule ye yabiteekawo amaka agamanyi olina okugabaamu ate olina otambulira mu maka kuba bw'otoba emmaka oba tojjudde so olw'okuba nti Katonda bw'ati bwe yakola ekigambo kye era bw'ayagala tutambule bwe tulokoka kitugwanira okukyuka bwe tumala okukyuka tukaabirira omwoyo omutukuvu n'ekisa kya Katonda nze nsuubira nti omulokole azze eri Kristo Yesu ng'oyagala Kristo Yesu okimye bulamu kikugwanira okutambula ne Katonda wo mu bbanga ttono okubanga ogenda ddala ku ddala atukuza ddala ku ddala oyinza okutambula ng'okyanywa mata ng'akyakunywesa mata ne wayitawo omwezi gumu ng'okuze ogwokubiri ogwokusatu ng'osobola n'okuyimira ku kkubo n'omubulirira enjiri naye ng'ovudde wansi ddala ku ddala olw'okuba nti bwe tujja eno bwe tutegera sitaani ye ebibye abali ewa sitaani banembabulye bali ku supiidi ate bo bakola kuba bamanyi ekyabatumwa naye eno mu Kristo Yesu omwana w'omuntu yajja mu Kristo Yesu n'akola obugayavu n'atuula n'abeera waate akola nga bw'ayagala teyeefa kwegamba ali awo tayagala kukyuka aganya okutta ekibi aganya okuleka obwenzi aganya okuleka ebiri mu ye aganya okwetegeera naye ate mu sitaani abitegeera mangu kuba sitaani taseka tasaaga so nze kyenkakasa nti omulokole bw'oba ozze n'omala omwaka mulamba nga Katonda tannaba kukola mulimu kukyuka gwe nno oba weetegeera oba oliko ekitali kituufu omwaka guba munene obaako ekizibu abantu batwala n'emyaka 2 ng'ali mu bulokozi aganze nalokoka ddaffe twalokokadde emyaka mingi naye katannakyuka ng'akyalinga bwali nga namuweereza era nga bwe tukyogeddeko nti muweereza ali mu buweereza asumba ekkanisa naye myaka oba 10 n'egyo ng'asumba ekkanisa okwo kuba kiba kiki oba ofuuse father kimu nsi eyo nvuddeyo abatafuuse father naye nga pastor oba nezino si yakingamba yanga Katonda akola nga waayagala wasiimye ali nawo ngambye takeerewa ate yes talo ate takeerewa ajja nsobola obawo naye nga nja funa omutuufu nange njagala nnyo naye munnaye sigenda kukugwa mu muliro nga ndaba nina okwetegereza weewaawo kitugwanira okwetegereza kubanga era ekigambo kya Katonda affe mutukuvu abooluganda olw'okuba nti Katonda mutukuvu ayagala batukuvu so kati gwe bw'ojja eri Katonda n'otategeera Katonda guwakkiriza yaani n'otanoonya kumanya kibi kigenda kusuula ensonga lwaki eyo empeka oba ogisuddemu eba egenda kutta byonna n'ekyandivuddeyo kigaana otuuka ekiseera n'obeera awo ng'olinga oli awo bw'otyo ensonga lwaki nti bangi bakubwa so nze kyenkakasa kanzire ku kibuuzo kiri nti otegeera ddi nze kyenkakasa
bwe tukkiriza Yesu tweweeyo abooluganda tukyuke. Oganye okuleka by'olina, oganye okuleka by'ositudde, oganye okuleka ebiri mu ggwe gwe weetegeere kubanga ye Katonda akumanyi. Naye kikugwanira naawe okuvaayo n'oyimuka n'ogolokoka noga nti Mukama nzijjamu bino kuba kitugwanira okwenenya. Tulina famire gye twakulira, tulina ebitutambulyako obuzaaliranwa bw'ennyumba z'abakitaffe. Ekyo kibi kitutambulyako, kitutambulyako. Mukama waffe yatugamba nti aliwalanirwa eggwanga emirembe ena. So bajjajjaffe baayonona so tebaliiwo, twetisa obutali butuukirivu bwabwe. Kati gwe bw'oyimirira mu kwenenya, mu kwegayirira, mu kukaabira Katonda, Katonda tewasobola yitamu aka nga tannakola mulimu. Nagga nti mwana wange wategedde nkolera bw'oti, genda ombulira enjiri, genda ompereze bw'oti, genda ompereze bw'oti. Bw'otandika bw'oti mpolampola ajja kukubako omubezi kubanga akimanyi bw'onooba ng'otambudde naye bulungi ajja kugamba nti mwana wange wategedde oyo nno ye mubezi, naamukulaga ng'amukulaga. Mu kumukwana Omwoyo Omutukuvu abooluganda, kino mukiwulire, tutegeere nnyo Omwoyo Omutukuvu, tumunoonye, tumukaabirire, tumusemberere. Ekyo kye kireese obuzibu mu Kristo Yesu nti abantu bagwa, abantu baseseetuka ne badda eri emabega gye baava. Omubi n'abalinda, gwe n'odduka mayiro 100 naye ng'omubi akulindidde mu ki? Mwoyo Mutukuvu y'alina okundaga omubeezi nze ng'omulokole. Kubanga yatugamba mu kigambo kye nti Mukama waffe yatugamba nti agenze azzeeyo ewa Kitaawo tutegekera ebifo mu Yokaana, naye tatulese nga bamulekwa. Agenda kutulekera Omwoyo Omutukuvu omuluŋŋamya, ye muluŋŋamya omukulu. Olaba atugamba mu kigambo kye nti avoola, oba avoola omwana w'omuntu, oba avoola ki, avoola Katonda, oba avoola, naye atugamba nti alisonyiwa, naye alivoola Omwoyo Omutukuvu. Allah, talisonyibwa. Kati mulaba ntya? Bamundoosa, mulabira ku bikolwa, mulaba ntya? Wow. Omwoyo Omutukuvu akola nga bw'ayagala, naye ekigambo kya Katonda kitugamba nti ayogera emirundi, ayogerera mu birooto, ayogerera mu kwolesebwa, ayogerera mu bantu. Naawe gwe wennyini nnyini gwe nga gwe asobola okwogera naawe munda mu ggwe n'omufiiringa. Ayinza oba yoyo. Kale aŋŋambye nze ng'omulokole Mwoyo Mutukuvu bwe mba mutegedde nengezaako okugezaako kola obutuukirivu. Kale tuyinza ba batuukirivu nga Katonda. Kyola ogambye tulina abantu enenya buli ssaawa. Mwoyo Mutukuvu andaga omuntu wange. Obuvunaanyizibwa tobuŋŋambye. Kati nga tanala kukiddamu, njagala tugende okuggyako ng'olina kyala okwongerako ku byannyonnyodde, naye mufunye ogenda kigattira wamu then ogatteko. Kati Mukama amundaze, tutandise obufumbo. Kale obuvunaanyizibwa bw'omusajja mu bufumbo ki? Kakati ekibuuzo ky'obuuzizza oba kanyoge kasooka nnyongeze ku ky'omuweereza kyayogedde oba kyoba gwe kyennyini ky'omubuuzizza. Bayibuli ffe ng'omusajja kyovula anaga nti ekigambo kya Katonda kiri sirudi, kibikkiddwako, naye te mulimu ekitabo kiri kimu ekitabikkiddwako kye bayita Revelation, naye ate nakyo toswa kitegeera nnyini kigambo nga takikubikulidde. Kati ffe Bayibuli nga ffe omusajja oba ssemateeka wa Katonda, ffe omusajja atuwa obuyinza okulaba. Alaba omukyala ow'okufumbirwa alaba kirungi, ow'okumuwasa alaba kirungi, era afuna okuganja eri Mukama. Kakati nze ndabi ng'abadde tannayogera nange, toba tannakiŋŋambako. Omanyi memole zaffe zino Katonda buli omu amumanyi okutegeera kwe wekukoma ne wekutandikira, amanyi wekutandikira ne wekukola ki. Kati ye akimanyi bulungi nti si buli omu Katonda agenda kumala mulaga nti oliye mukyaga ogenda okukola ki. Kati nze nja kufuna omukyala twogere, then bwe tumala okwogera mugambe taata guno omukyala gwenkoze ki, gwenfunye kubanga kigambo kyo, either akonemu nti yes or not. Awo Katonda ayogedde. Oba okitegedde? Weewali ekibuuzo kyange onaŋŋambye waba mumpa
asoyita mu ngeri yonna. Okukoonamu kuno sitampu nkulaba ntya? Anti kaakati mu ngeri efaanana bw'etyo Katonda baba yayogezaako ku mbalaasi naye ate omuntu naggambe nti ffe kibolaba gundi ekyamateeka oba Deuteronomy chapter 28 ate ekiddiŋŋaana nnyonnyo nega bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Katonda, bw'onoonyiikiranga eddoboozi lya Katonda liriko okunyiikira. Toswaddisangaawo bw'otyo n'olonderera okunyiikira ennono ezituwa ffe abaana ba Katonda okuwuliriza eddoboozi lya Katonda kwe kweyawula mu biduuladuulo oba ebintu by'ensi, buli muvuyo, buli kikuba kikutwale. Okitegeera, tweyawula okuyita mu kusiba ebiseera ebisinga okwo bwa Katonda va ku baana abali ku hunger strike, kubanga abali ku hunger strike omusanga yenna asiiwuuse ndeka nasiibye ebikyo aba ku hunger strike. Naye okw'omwoyo olina okwesaba obulungi akazigo ko Mukama waffe kayita amafuta. Tulagana abantu nnakuyo nti kubanga simanyi gwe oli mukola ki mu kusiiba. Olina okusoma Bayibuli, olina okusaba, kubanga mu kusaba n'okusiiba osemberera Katonda so tomubanja. Ekyo nakyo mukitegeere. Katonda okusaba n'okusiba kirungi, oba osemberera Katonda kubanga omubiri gufa gunafuwa, omwoyo gukula gugejja guwanvuwa. N'okwatagana n'omwoyo kubanga ye mwoyo is a spiritual being. Kati omwoyo gwe gukwatagana n'omuki n'omwoyo. Kati wakati awo ng'omubuuza omwegayirira omusaba, either bw'anaayagala ajja kubuulira, bw'anaayagala ajja kuyisa mu w'oluganda yenna mukyala we yeegundi, nalabye omuntu bw'ati ne bw'ati, nalabye omwami wo bw'ati neki ne bw'ati, oba yo kikulaga nti yooyo. Okitegedde? Kubanga ffe abalokole twayawulibwa. Gundi etusomesa Baluumi essula y'e12 nega temufaananyizibwanga ng'emirembe gino, temufaananyizibwanga ng'emirembe gino. Baluumi essula y'e12 buva ku lusooka n'olwokubiri bwesomesa. Bonna oyagala ofaananyizibwe ng'emirembe gino, kubanga ffe bwe tulokoka tujja ne gagalagagala waffe yenna oli ow'ensi. Olina ebifaananyi biwa painting edda mu bulamu bwo. Omusajja alina okuba bw'ati, oba omukazi bw'ati, okitegeera, alina kino. Ekyo ekifaananyi kyo bw'oba oli mu Kristo Yesu sooka okite, sooka okikole ki? Okite. Omugambe taata nga bw'oyagala bw'oba okola, so si nze nga bwe njagala. Ajja kufuga obulamu bwo, muwe. Naye kati osanga abaana bangi mu lugendo lw'obulokozi, era ebimu ku bitawanyiza ddala abaana ba Katonda. Sekyo kyovulaba tubeera mu counseling naye nkubuulira, mbuulira amazima, mbuulira amaki, kubanga omulokole ajja naganze mulokole era Katonda tibakulimba gye buva ne gye bukoma. Katonda mutukuvu, mutukuvu, mutukuvu. Abaana b'abantu bebalimba. Era gw'olaba ng'asiranidde mu lugendo lw'obulokozi yabeerako question mark, newankubadde asaba kufiirawo, newankubadde asaba kumawa. Kubanga tukula bwe tuzaalibwa mu lugendo lw'obulokozi tutandika okula nga bw'ozaala omwana ng'agenda akola ki? Akula. Kati gwe ku mwana wo emyaka 5 tugeze bugeza mpa example, God forbid, gwe n'omusanga nga ow'emyaka 5 kati yandibadde ava ne ku poti yeetwala emanju, naye n'omusanga ng'akyali mu kibaya, kikusanyusa? Nti ani wankubadde takaaba takula kyabeera awo. Kati gwe lwaki oyagala okonere mu bulokole? Okitegeera, abantu bangi aba instructions ne bazigaana. Naakuyamba Katonda ono ayogera na buli muntu kabeere mu nsamize, naye tebamumanyi. Kyova oli ng'agaana nawulidde ekintu nga kiŋŋamba, tolinnya mmotoka eyo, nawulidde mu nda yange ekintu, bakiyita kintu ne si kintu. Oyo mwoyo omutukuvu. Wali buli omu ayogera ne kibabeera abo bwe batta, be bakuba amasasi, be bawa obutwa, tewali gw'atayogera naye. Ne bw'aba tategedde ayogeza muliraanyi, oba mukwano gwe, oba mwana, oba mukyala, oba mwami we yenna, oba mukwano gwe, naye olw'okuba muzibe w'amaaso. Era tebakulimba nti premature death ya bwa Katonda. Abantu bafa bulwa butategeera na butamanya, bafa lwa butategeera na butakola ki? Na butamanya. Era ebyo bye muda simanyi Katonda tagera kibi, oli mu butamanya. Ate teri afira mu butamanya ayingira bwakabaka bwa Katonda. Kale kati obuvunaanyizibwa bwange ng'omusajja
bibiri kale kakati mu famire ki obuvunaanyizibwa ng'omusajja tugende mu kitabo ky'Abefeso etuyigiriza kubanga tubeera mu kanso waliwo ebintu ebimu bye tutagenda kwogera oluusi ku mizina simanyi waliwo abantu abamu nga bato baana ebimu tetujja byogera nga bato mu myaka naye bwe tuba tutudde kyobola nti tutere kutegeka enkuŋŋaana nti oba bafumbo mujje mutuule okitegeera bw'ajja n'atuula waliwo ebintu ebikola ki ebisomesebwa kakati obufumbo entalo zino nga bwe naadde nkugamba eri lwakuba nti tubuusebuuse naye obufumbo buno wakati nga mutambula mumekinga sure nti temuyingira mu mpeke yaki ya mubi kati waliwo ebintu ebirabika ng'ebiri nnomo naye ng'ate empeke yaki ya kibi kiyingidde mugenda kutandika okulwanagana wano okugeza nga tukuba ebirayiro mu bwavu ne mu bugagga mu bulwadde ne mu bulamu simanyi mu bubi ne mu bulungi naye nga wakkiriza Kristo Yesu omulokole gwayatula mu bwavu Webulina otwala sipiidi oba nakoze obyokubuusa ate ayina bunvuga sipiidi kati nzizizaayo olutambi luzinguludde tutandikire wali ku birayiro awo kwa kati ndaba nina kye namiisinze ndowooza kubanga kati gy'olaga tugende mu maaso kati ekitabo kya Webulina ekitabo kya Webulina essula ya 9 ekitabo kya Webulina essula ya kumeka ya 9 tulina okwewala empeke y'omunnyu mu pipa y'amata mu buli mbeera tuli mu Webulina mu luzungu kyeki Hebrews chapter ki Hebrews tukyali ne pastor tukyali ne Sister Prossy ne pastor wangambye Edward tukyali ne Sister Prossy wamu ne pastor Semuju Fred namuyitanga pastor Fred nyina muganda wange bamuyita Fred wali awo so tuli mu Hebrews chapter ki tusooka tugende maaso okay naye nga kigamba nti nga mumanyi bulungi olw'ekisa kya Katonda Mukama waffe Yesu bwe yali omwavu bwe yali omugagga n'afuuka omwavu obwavu bwe butugaggawaza ffe kaddemu nti mukimanyi bulungi Yesu Kristo bwe yali omugagga n'afuuka omwavu obwavu bwe butukole ki yensonga lwaki yambala ekyambalo eki mu nsi eno ey'abalamu tiyazimba nnyumba nze nkikole ki kubanga nze nkyali mu nsi siri kinyonyi ekisula mu muti n'ekisula mu muti kirina ekisumu kibeera yayina olugoye lumu ekyambalo eki ekyambalo kimu kye yayambala nga newokusula talina yasulanga ku lusozi lwa Zeituni ku ssaba bwabanga bwa lumu na lumu agala leero bannaye muntegekere we naasulako Yesu ku nsi yeyisanga omwavu butereevu omunaku omuwejjera omunkuseere naye nga yennyini byonna okitegeera ekigambo kigamba yayitamu ebyo byonna nze mba omuloodi butereevu obwavu bwe butukole ki butugaggawaze ffe kaakati gwe ng'okola otya ng'ogamba mu bwavu konvenanti gye mutugiramu nanti tugenda kubiraba gye baakuyungira otegeere nti omulabe asagobye banaye temunsalira musango sagobye naye nalabye nga discussion gye tugendamu eri very deep manye abantu abalaba abo bayinza ogata abakulu batugee tugenda kugera ku marriage tuli ku birala so kati tuddeyo wali buli wooyogera ondeetera birala tuli ku marriage gye tuliko eno ebirayiro bino tukuba mu kyaki byavaawa anti njagala nkuleetera emitawaana nkuleetera ebintu ebyo kwebiva abantu abo omulabe w'omuntu si muntu omulabe w'omuntu ye setaani naye omuntu yatuukiriza ebikolwa bya setaani mu bantu ngaffe bwe tukola bwe tutuukiriza emirimu gya Katonda mu bantu kati eriyo ffe abeewaayo okubeera ebituuti by'omwoyo omutukuvu
waliyo n'abeewayo okubeera ebituuti bya setaani. Abantu Vatican be bakuyetinga ebintu ebyo. Vatican bayina ebintu bingi be bakuyiza ebyo ebintu kati byonna olwaleero mukyala atabuka kubanga Valentine. Tonguliddeeyo kalabo mwana n'afuuka ekirabo. Omanyi gye kivaawa olwaleero kati mwaleeta baby shower. Baby shower wootakola baby shower ng'oli musajja obako ekizibu. Kati baby shower ekitegeeza kyekitegeeza nti wabaawo ekintu ekirina okuyiikira. Kati for example ng'enkuba oli mu kushawalinga senga oli mu kunaaba kubanga bw'oba oli mu kunaaba ate oli mu bathing. I'm going to shower. Anti y'omulaba akugatta yakuziba amaaso kifu n'osanga omusajja atadde omutwe kuli mbw awuliriza naye ng'oleesa abatamiivu banywa babeera mu bwamalaaya olaba omwana gy'omuwongedde. Kati omwana avaawo nga muyaaye gugamba omwana mubbi naye gwe watandika omukola ki omuwaayo. Ebintu ebyo gye bikola ki gye biva. Kati ate n'Abangereza bano bakwata ekigambo kya Katonda kino. Omungereza era naye ndooza gwe bayita sitakange be basitakange naye n'akwata akake era nabo ne bafuna omukulu w'enzikiriza eyo era gyobulaba buli atuula ku Namulondo ya Bungereza yaba omukulu w'abaki w'Abangerikaani. Of course yagikulira. Naye ffe mu nsi tetwetaaga kitebe. Abaana ba Katonda tetwetaaga kiki? Bakolosaayo essula 3 olunya olusookera ddala okukkirira awe tugamba mutunule eri waggulu eri Katonda Kitaffe Mukama waffe Yesu Kristo gy'atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe. Buli onoobeera nga nti embeera eneze naye Mukama wange ogamba ki? Kubanga aliwo n'ebyatubikulira nga tetunaana birowooza nako. Temwetaaga kitebe. Tetwetaaga amagezi g'abantu bakolinsa ekisooka mu maka nsomeyoko katono essula ey'okusatu. Bagamba kyenva muli anirule temwina gye muloopera kyolaba buli omu akola bibye. Wulira wammaffe bwe tugamba bakugundi bakolinsa ekisooka essula ya 2 olunyiriri lwa 12 kwe mba ntandikira. Ffe tetwaweebwa mwoyo gwansi wabula omwoyo guva eri Katonda tulyoke tutegeere nga Katonda byatuwa obuwa. N'okwogera twogera ebyo si mu bigambo amagezi g'abantu bye gayigiriza wabula omwoyo byayigiriza. Bwe tugeraageranya eby'omwoyo n'eby'omwoyo ffe tetwagala simanyi Bible College. Leadership simbi nanti nga Katonda yagireese. Kakati sisobola kubanga nava mu ddiini anti Sawulo Katonda yamugoba ku bwakabaka naye era amala emyaka 13 nga yewaŋŋamizaako. Okitegedde? Bayibuli mutugamba obukulembeze bwonna oyo n'omukulembeze guffe gwe tulabanga omubi gwe tulabanga gwe tutayagala atufuga obubi Katonda akwali because of Katonda yamukkiriza okubeerako. Ate gw'ogamba leadership kakati oyinza okireetera gy'ogenda ntegeddeyo gy'olaga ntegeddeyo oyagala kyogerera ku lwansi yaffe wano Uganda ng'oyogera ku Museveni tibuhabulwa kaguta. Nze si gyendi, nze kyendi mu kugamba mutugamba abakulembeze osobola n'osomayo oba osobola kyomukulembeze bava eriwa eri Katonda. Obukulembeze buva eri Katonda. Okitegedde? Kitegeeza ne Charles waba kati yaliko era amutaddeko ye Katonda. Era oli eyagenda eyamutwala ye Katonda n'ateekako ono. Kati lwaki gw'ogamba mbu kati gwe wulira kyenkugamba oba tuyire ekigambo kya Katonda kino. Kati Museveni ye nga ye abangi tebayagala kiwulira okuleka ab'omwoyo.
byonna byakola ne bw'aba akikolera mu kisenge kye ne bw'aba akikola yekka bw'ati tewali Katonda kyatalaba mu maaso ge. Naye omanyi lwaki Katonda amuleseewo? Ye Katonda tatunuulira byansi, talooza bino byansi, alooza ku myoyo gy'abaana be. Okuva abafuzi b'amatwale lwe bajja okuva mu 1800 lwe bajja wano ampaka 867 akwata obukulembeze zaabeeranga ntalo. Kati kino ekiseera ye kyaliwo ng'afuga oba myaka 3 oba Katonda amugeredde emeka ye yamanyi, alese ekigambo kye kyennyikire mu mitima gy'abantu nga tolina gwogenda kwekwasa nti Sawuli ekigambo ekitali kubali bagenda kulamulwa amabega eri kubanga babeeranga mu dduka. Emmundu toyinza kuba ng'etokota wadi nti atujje mu Crusade. Ekyo kye kitabula abantu bannaddiini bano nti obulokole tetwabuulira kuva dda. Bannyini kuleeta ntalo bano bannannyini kuleeta maddiini ate be baleeta entalo kuba ewaabwe baleka balwanyirwanye. Sifudde eyo nze kati ndi wali lwaki ogamba nti temwetaaga ki bukulembeze ng'ate teri kintu kitambula bulungi nga tekiriiko bukulembeze. Kakati obukulembeze buva eri Katonda, naye obukulembeze buva eri Katonda bwe kiri kyekigambo kya Katonda. Naye sitaani awo naye bwe yayima, kuba sitaani amanyi ekigambo kya Katonda 100 ku 100 akikusinga n'okikusinga. Kati olw'okuba ye sitaani akimanyi nti obukulembeze tebuva eri Katonda, ate ye akola supiidi. Nsiiba nkibagamba era nja kiddamu paka bwe naava mu kifo kino nti sitaani ye akola supiidi okuzikiriza abangi. Bwe yakitegeera nti obukulembeze tebuva eri Katonda, buva eri Katonda, naye afuba okulaba ng'awaganya okuyimirira mu ekyo kubanga of course kyawandiikibwa. Ayimirira mu ekyo okusuula abangi nti omukulembeze yenna si buli mukulembeze nti ava eri Katonda. Waliyo n'owa sitaani aliwo nga wa sitaani nga teyandibaddewo, naye obukulembeze obuva eri Katonda tabukyawa bwagala. Naye ate waliwo obukulembeze era obuvudde eri sitaani kubanga sitaani yamanya ekigambo kya Katonda naye ate mwayima okwonoona. Kati ekyo kikuba olw'okuba ogamba kubanga tukiraba nnyo tukiraba nga naki ayiseewo ekyo Mukama Katonda obukulembeze buvudde eri Katonda kubanga ekyo we kiri nti obukulembeze buva eri Katonda naye nga sitaani bwayima n'aleeta ababe okwonoona ebya Katonda. Anyway, obadde okyatunyonyola gundi biri gye byava. Mbadde ekigambo kikye nadde neetaaga okusooka okugira nga tuyingira mu ndagaano z'obufumu kyadde mu Bakolinso ekisooka mu nsonyiwemukko Corinthians chapter 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Tugenda kusoma ki wava covenant. Okay, endagaano zino zetukuba. Endagaano zino we ziri nti kubanga mutegeera ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo nti bwe yali omugagga naye n'afuuka omwavu ku lwammwe obwavu bwe bulyoke bubagaggawaze mmwe. Kakati owooluganda ng'oyingira mu ndagaano ekola ki? Erayira mu bwavu. Nti ndi muwali omusumba ngamba ebyokwogera. Kati endagaano zino olina okumanya gye zikola ki? Gye ziviira ddala. Kubanga yono gwe nagambye ono empapula zino zennyina zino bino byonna ensi gye tuliko olwaleero zino 10 points zonna kwe zifugira zonna, ate abafuzi b'amanga bonna buli state ekiina. Tutambulire kati ne kino sitaani yakitagetinga n'alaba nti wano oba mu nsi muno ey'abalamu omuntu yenna okufuga alina kuyima mu maka, nti bw'anaayimirira mu maka agenda kufuga kyonna kwe kuva okufusibwa obufuzi bw'ensi obufuzi bwakyo mu maka wansi. Kale kati tugende kati kwekyo kyennyini omuweereza kyayogedde nti obukulembeze bwonna buva mu maka ye pulaani ye purogulaamu oba ye point number 1. Osobola gye basomerako naye tetuubule
tetuubule nnyo obudde bugize gye basomereko kale. Somera kino ekiri waggulu. Point number 1 egamba take God and prayer out of the education system. Wansi awo waliwo era ebidda waawo. N'agamba if you take God out of education they will change curriculum to ensure that children are freed from the bondage of Christian culture. Why? Because children go to school to be equipped to face life. They are willing to trust and they are willing to value what is being given to them. So nagamba if you take God out of education, they will unconsciously form a resolve that God is not necessary to face life. They will focus on those things the school counts them worthy to be passed on, and they will look at God as an additional, if one can afford the addition anyway. Obitegeera ebimu ebyo kakati olwo batandika okukola ki kati omusingi ono gwandi kujja ewaka ti mwana wange tugira bwe tuti ku ssomero bagobye ekyovola nti osanga olwali amasomero agasinga scriptures union tekikyali kikulu si kyamaanyi wadde wali mu madiini gye twali bali tebatubulira nti Katonda okwatali nekkubo bo batugamba kimu Katonda gyali kuba Katonda w'amadiini ye gyali neffe Katonda omulokozi waali era yatukontrolinga mu buli ki kakati tuzzeeyo endagaano nga gwe yatulaba otyo ng'ogamba mu bulwadde ne mu bulamu. Mukama waffe Yesu atusomesa Yokaana 14:6 I am the way, the truth and the life. And the life lyekkubo n'amazima n'obuki gwe yatudde ki nze Sami ntwala omuntu wange ono era nja kubeera naye mundayira okubeera naye mu bulamu mu bulwadde ne mu bulamu. Kakati olwo wasudde ddempeke muki mu mata olwo akavuyo Katonda ye bw'ajjayo omukono gwe akavuyo ng'akakola ki nga katandika kubanga ye sitaani kavuyo yensibuko ya buli kyonna kati era ogenda okulaba nti olw'okuba ye sitaani talina kwagala ate yamaze okutekinga kontro mu bufumbo Katonda bwe yatandika mutandika okweyuzayuza kola ololabe ebiyindo byayina luli lwolaba bwe netegereza bulungi ki kyenakola kino lwotandika okulaba obuntuntu. So ekyo kikyamu ekya mu bulamu mu bulwadde ne mu bulamu kikyamu. Kakati sitaani obulala mubbi atya mu bufumbo sigamba ate munkwate bulungi wano waliwo ekinyusi nze ndi musajja mufumbo nondabyeko ekiweta kyonna kungalo toyina mpeta era kati tetoba mufumbo ate oli mufumbo kati Pastor Fred toli mufumbo kubanga akabonero akasooka mpeta ate kati goyina empeta toyina mpeta oli mufumbo. Kakati omukyala n'okulaba alaba programu eno toli mufumbo tekisoboka. Kakati sitaani mubbi gwe genda mu bagundi mu badiventi aba 7th day ekyo bakitebuka sitaani ye yabagira mu badiventi bakitegeera ekyo tebakola mbaga tebagatta abantu ne babateekako byuma bino kuba tekiri mu Bayibuli tekiri bibiriko era bakuwa endagaano eno Katonda we yatugatta bw'osoma Malaki essula ey'okubiri etulaga nti Katonda ye yatugatta okuva luwa miitinga mukyala wo olunaku olwo baali ogenda kukola mirimu gyo ye Katonda yaliwo awo mu masekkati ago era bwe yakkiriza ekyo endagaano eyo Katonda n'aginyweza. Kyova olaba osoma Bagalatiya essula ey'okunaama tugenda va step by step soka tudde wali ku covenant tudde ku mpeta tudde ku bufumbo ne kati tugatika bingi nanti ulira egamba Bagalatiya essula ey'okuna nti naye njogera nti no Bagalatiya essula 3 olunyolo olw'15 abooluganda njogera mu buntu
endagano newankubadde nga ya muntu buntu wemala okunywera tewali agijja newankubadde agyongerako. Kakati oyogereza mukyalawo akkiriza mutandiseeyo eyo endagaano eri gundi gentleman's agreement. Eggulu linywezeza kubanga Katonda ye mujulirwa ali awo, endagaano enywedde. Era kyova olaba bw'omukuusakuusa n'okola ekiri eri Katonda yakuvunaana si muntu. Okitegedde? Kaakati endagaano ebwe emala okunywera mu kkanisa muno bwe tujja tulina okuweebwa marriage certificate nti evudde mu bigambo n'ebeera mu buwandiike. Wali okozeeko, wali ogenza oba okwolabako abeewula, si bwe kiri? Musooka kutandika bigambo bamanirinda batera obikozesa ebyo, then bwe muva mu bigambo nga mukanyiza ne mulyoka muteeka mu buki ne mugwa akakalu mu buwandiike.